Katonda akyusa ebintu. Ono twesangako e Vegas, twesangako e California, twesangako Miami. Muganda wange Charles Muvabala, family ya kitaffe Alex Mukuru, bannabitone mwenda, nze Zambali Bulasio Mukasa, nze mbaka w'Nansana municipality, ate mu gavumenti yaffe ey'abantu ekulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, nze minisita. Muzikirize nange ntuuse okusaasira kwange eri taata waffe ono Alex Mukulu. Abasinga bwe bandaba eno mawulire bayinza okumpita munnamawulire, naye nga nange natandikira eno mu Katemba. Y'omu ku basajja abatutendese nze okuva mu mwaka gwa 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 paka 2010 nga ndi mu Diamond SM Entertainment eyali ekulembera omugenzi Paul Katolugwamba. Era ne bwe twali tutandika movie industry wano, abantu abasooka otukwatako n'okutuyigiriza engeri gye tunaakola movie ez'ekitiibwa yali omu ku mukama waffe. Era bwe twatandikawo ekibiina ekizannya firimu nga kiyitibwa Pan Afri Pictures nga kikulemberwa Haji Simwogere ne Ashraf, nga bano betwebuuzaako. Naliko mu firimu eziwerako, emu bagiyita Mutuuze, era bagiyita The Passion of Uganda Matters Mukanjanga, era bagiyita Honorable, ne firimu endala ze nazannya okutuuka ate lwe navaayo ngende eddirala. Kubanga ebiseera ebyo taata nali namuyingiramu kibuga nga bw'olaba ekintu nga tekitambula tokyesibaako kiveemu. Era naye ebbanga lyali nga ku lediyo nga bw'alaba byakola nga temubitegeera bulungi ng'avaayo. Ngenda kumujjukirako ekigambo kimu kyatuyambye mu luyimba lwe olwogera ku bwavu. Alese asinze ekifaananyi eky'ensi yattu Uganda. Ennyimba ze zibadde zeetaaga ebbanga eriwera otegeere kyategeeza, naye yatuyamba bulungi okututegeeza bannaffe abatukulembera nti beebala okutwakuwaza. Era bwonadde ne muwuliriza oluyimba olwo yasiiga ekifaananyi kyonna ekya gavumenti eno n'engeri gyetwakuwaziza ng'ekigenderedde, naye ng'ayogera ebigambo ebirungi mutegeere. Era abasika bwe yali ayimba ku luyimba olwo yalemera nnyo ku kigambo ab'Ennamutamba. Kati oli bw'awuliriza alowooza bw'ayimba ab'Ennamutamba batwakuwazizza. Bwe bajja mu kunoonya obululu beesiga akazigo ne boogera ebigambo ebirungi, baagala obutebe obw'omu maaso. Era bw'oluwuliriza olowooza ayogera ku b'Ennamutamba, naye yannyonnyola byonna ne bye tulina okukola. Naye yasembyayo nti byonna mubikole naye mujja kubisasulira. N'olwekyo abatulaba n'abatugobera ku mikutu gino, aba gavumenti abatuyisizza obubi mujja kubisasulira, kubanga ffe bannakatemba tusiiga ekifaananyi ky'ensi yaffe emyaka egisoma mu maaso nga gikola gitya nga giwera. Abadde musajja munnabyabufuzi naye ng'ebyobufuzi ebibye si byakuleekaana mu bantu, ng'ateekawo message ekuwa ebbanga eriwera ng'ogirowoozaako. Bwendayo n'owuliriza oluyimba lwe ojoddemu onkwane wankwana bubi, era abasinga obungi balowooza mwali kulaavu wa muddeeyo mwewa obudde mulowooze ng'ayimba ojoddemu onkwane, waffe tebatukwana bwe tutyo, wankwana mu nkwana ya pakupaku. Buli muntu ojja kusigala ng'olowooza ayimba ku mukwano. Bw'onaaluwa obudde ojja kutegeera kye yali ategeeza. Ye muntu abadde asabika message, omwana omuto n'avaawo n'ekikye, n'omuntu omukulu n'avaawo n'ekikye. Abantu nga bano batugendako owulira okukaaba
bantu ababa n'ennyimba ndowooza n'omulala eyayimba ku luyimba olufaanana bwe lutyo ye Fred Sebata mu luyimba lwa ddole y'omwana bw'ayimba ddole y'omwana omwana omutaavaawo ng'akaabira ddole lye ddole w'omwana wange maama afudde agenda nnyamba omunkalikira era omwana omutaavaawo nga musanyufu tebayimbye ku ddole kyokka naawe omuntu omukulu ovaawo ng'otegedde mesagi gy'abadde akola ki agambye badde sikimanyi naye akoze bulungi Honorable Osereko n'abuulidde amazima kyolwokuba abadde musajja wa mazima ayogera ekimuli ku mutima gavumenti egambye tegenda muteerako kintu kyonna ekyokumuyamba mu kumuziika naye taata Alex Mukulu abadde n'emikwano era abadde muntu w'amaanyi gwe tuyigirako ffe mikwano gye n'abaana abamuyigiddeko tetusobola kubulwa sente zinaamuziika n'okukola enteekateeka yonna n'olwekyo kansubireze kyenganye ndowooza enganye state fino naye ebirala byonna bino tujja kubikola n'olwekyo omukulu Nsereka abadde ategeeza wano nti tinewakubadde bakoze be batyo naye ffe tujja kubikola era nze wano bwamiseeko nzizeeyo n'akakadde kalamba katuyambeko mu nteekateeka ffe abamanyi valyu y'ebitone abamanyi valyu y'ensi yaffe ebintu nga bino tebisobola kutulema kukola era twongera okuddamu okubakuuma n'okubategeeza nti ekinaabwa kitaffe ekitiibwa n'olunaku lwejja tukuŋŋaane ku national theatre ku ssaawa 8 twongere okulaga amaanyi ge gabadde ki gabadde nago era ne tunagenda ennamirembe mu kumusabira ku lwokusatu era n'ennamirembe tugende tugijjuze tukole enkola eyaki ey'ekitiibwa kyongere okulaga nti bw'oyimirira n'abantu bayimirira naani sigenda kwogera bingi kubanga muvaalo ono agenza okuŋŋamba badde naakatuuka nja kufuna obudde twogere ku bino byonna naye ekisinga obukulu abo abatuyisizza obubi yayimba agambye nti Mukama akola ki abalaba era ajja kubasasula kuba Katonda y'ensi yange mwebale nnyo mwebale ddala